Bano bamu ku b'enganda n'emikwano abatonotono abakedde okukomera Luzira okwaniriza Matthew Kanyamunyu. Kyokka wadde bannamawulire bakedde Luzira okusobola okufuna ebifaananyi bye ng'afuluma tekisobose. Era emmotoka eno ebadde okumpi n'omulyango gw'ekkomera mwateereddwa. Embeera eno ereeteddwa munnamawulire Andrew Mwenda okugira bannamawulire wadde nga kitegeerekese nti Kanyamunyu abadde ayagala kwogerako gye bali. Kyaddaaki yamaze obusibe bwe era ayimbuddwa olwaleero ku makya ga leero nga 12 Ogwokuna 2024. Nga 12 Novemba 2022 omulamuzi wa kkooti enkulu Stephen Mubiru yasindika Matthew Kanyamunyu mu kkomera Luzira emyaka 5 n'omwezi gumu oluvannyuma lw'okukkiriza nti yatta mu butanwa Kenneth Akena mu 2016 e Lugogo. Yamulanga kukulubula ku mmotoka ye. Kanyamunyu yawona ekibonerezo ky'okufuba eky'okusibwa mayisa oluvannyuma lw'okutuukagana ku ntegeeragana n'oludda oluwaabi n'akkiriza nti omusango guno yaguza mu butanwa bw'ati asobole okuweebwa ekibonerezo ekisaamusaamu. Omulamuzi Mubiru yategeeza nti ono teyalina kigendererwa kya kutta Akena wabula yayimirira kufuga busungu bwe nga kino kyava ku kaweefube gwe yakola okutwala Akena mu malwaliro ag'enjawulo okusobola okutaasa obulamu bwe. Kinajjukira nti Kanyamunyu yali yasalawo okusisinkana ne famire ya Akena ssaako abataka ne bannaddiini mu kitundu kya Kyoli okwetondola ebyo ebyaliwo mu nkola y'okusaba ekisonyiwo emanyiddwa nga matoputu. Ekyokuba ng'alina abaana abato ssaako okukkiriza omusango byasikiriza omulamuzi okumuwa ekibonerezo ekisaamusaamu kya myaka 6 nga ku gino kwagibwako emyezi 11 yali amaze ku alimanda tanakkirizibwa kweyimirirwa. Balina atubulire nti enneeyisa ya Kanyamunyu mu kkomera nayo emuyambye nnyo okusobola okufuluma amangu. Kino kivudde ku nti buli musibe asibiddwa obusibe obusukka mu mwezi gumu. Aba alina okufunayo akasiimo kusinziira ku mirimu gy'akola n'enneeyisa gye yeeyisaamu kye tuyita remission. So nti kirungi ono akoze obusibe n'abumala nga tewali kuba nti bamwongezaako ku nnaku. Basibe eki abatafuna kasiimo kano bw'obanga baakusalira ogw'okuteekebwa kalabba tofuna kasiimo kano. Bwe baba baakusiba mayisha kiba kitegeeza nti togenda kufuna kasiimo kano. Bw'oba ow'amabanja oba togenda kufuna kasiimo kano. Bw'oba nti bakusibye gino emisango lwakuba nti tebakyagiwuliriza egya kireereesi era oba tofuna kasiimo kano. Ono yavunaanibwa wamu ne yali muninkini we Cynthia Mwangari kyokka ng'ono oluvannyuma yagibwako emisango.